kale nkwanirizeeyo kumidde ku Jonathan Exclusive webale nnyo muganda wange Bernard Ssengonzi okubanga oli abantu okubanga obatuusako ebifaananyi ebirungi webiti ate nga tetwerabidde CEO owa Kampala Daily News weerise bunga TV namba atambula nayo mu musawo omukulu abana ayongerabye engeri gyagipangula n'agiteekawo n'akwata wali yamani naye nga nze Jonathan Exclusive akujjukiza nti tulina okukola kiri kimu subscribinga ate tube nga tutambula ffenna buli gye tuteekayo obe ng'omanya. Omusajja gwe nnina olwaleero w'amannya mangi, omusajja teyakkuta mabeere, omusajja kusagwa, MC aliko wa this generation kiriza oba gaana, omusajja ye Nyash Boss, omusajja presenter ku TV, tumazeeyo taata tonnaba musajja Nyash Boss njogedde musajja ow'amaanyi ebirala n'abitwegambye mbadde nniizi Ranks Venom anti mbadde ndireeta because already esangiddwa eggwe Ranks Venom nyongeddeko gano pete ebitiibwa byo byonna nkwate wano nkwate wali obulamu bugamba kibuyagala muganda wange bigenda bitya mpolampola haso nga obimanyi era Jonathan okikubye kuva wansi thank you waggulu amaanyi mangi thank you tuva mu Nyash Festival twabudde mu Nyash Festival byagenze bitya nga omanyi brand weeri yatandika ne first edition last year tugikoze second edition this year twazeewo ku venue emu kwawukanako kweri nti ku luno by the way katini nnyo tuli mu kwogera ku Nyash era the topic we are having naye wajjutya ne idea n'ogamba naye lwaki sikola ekintu nga Nyash Festival andi nga ogambye nga obabuulidde nti atakkuta maki mabeere ebintu byebyo bwe bityo bitambula nnyo nekikula ky'omuntu tufa nnyo ku abakyala balungi aba Uganda bakola bulungi abakyala mu Uganda bakola bulungi so tulina oba celebrating nga tulina oba kubanga tubalimu mu ngeri emu oba endala so mu ngeri y'okuba nti tetubawaana buwaanyi tubajjamu ekintu kiyitibwa Nyash Festival kubanga buli musajja aba alina okujja omukyala alina n'atalina it's not your average social happiness kale party idea ndugifuna ne mukama wange era nekigozi naye ayagala nnyo ebintu bya Nyash tuwa Nyash nnyo so netuvaamu ne concept eno eya Nyash Festival netugijjamu kuba ntitugenda byewaana buwaanyi netugijjamu ekivvulu tukole business mu kino netukijjamu business. I like the creativity. Thank you. Tewatyamu awo n'ogamba n'atuukirira ntya big companies n'ezigabana mu sponsorship ya Nyash Festival tugenda okifuna by then Nyash yali etrendinga kigambo Nyash nga kitrendinga buli omu ayagala akiwulya buli kintu kyoyogera buli musajja n'anuuka ensingo so tugenda okifuna nga kitrendinga nga weekiri nga kifuuse nga tulowooza nti kampani ezimu ng'eza bbiya ekitegera patricide zisobola okigula amangu naye big companies nga ezo telecom companies zo ne zisooka zitya netugamba naye tusobola kiremezaako nti kampani ezo tezisobola tulemeza kutwala kintu kyaffe mu maaso okwawukanako ne first edition twalina sponsor omu omunene naye kuno badde bazze wadde nga era nabo tugenda bakuba mu maaso abatashowinze up aba losing interest wakati awo nga obulango baguma tubateekeko nga baalaga nti webali ate wakati awo nebataza muzigo. Let's talk about the first edition yali etya just like 1 minute 2 minutes. First edition yayinamu omunene oyo yakiyiwamu omusimbi kyovula first edition ate era kyanyamba okuba nti egenda omuntu yakimanya mangu twakiyiwamu ensimbi nyingi nnyo netakola loss edition eba yakabi nnyo. Yes, first edition kiteza mu bufunze one word for many first edition was a success. Yes, ate ne simba omusingi gwa festival. Then you come up with an idea no gamba second edition. Yes. Initially kyali kyakwa bwe kityo kyakutambulira mu editions. Yes. Naye ng'omusingi gwolina okuba there was an idea of first edition eyokutambuza Nyash Festival regions
era kiri mu plan so kekiyimirire manyi wosimba omusingi osooka nozimbako ku bisenge nomanya nti kale amatabi njagatwala naye so tukole second edition so tuplanning ogendako side y'Embarara eyo so tutaplanning ogenda mu region, which is a good idea. Let's talk about ey'ogwokubiri Nyashi Festival. Teekateeka zaabadde zitya, byabadde bitya? Second edition twali tufuna idea nali planning second edition nina omukulu omu CEO mu Purple Skills natuulako naye nemugamba neturevisinga dates zange nagenda ne idea ya date ya weekend yali ediri esembayo mu mwezi ogwo naye netulawansi nangamba tukole wiiki esembayo mu mwezi 31st Saturday ejja kuba nnungi nnyo ku kintu kyo kino kyanneewuunyisa kale akuba nti oli papa wange sobola era saafuna kwemulugunya kuba era yanteeka nawala naye date gye twarivisinga naye nagenda okwekanga date gyakoze ki yawanise neŋŋamba ki neŋŋamba waayo oli papa wange oba oli awo yensonga lwaki antadde wala aviire mutabani we yegazaanye naye ngera simwenkana maanyi kulanga kwe kusobola bannayuganda nga womanyi nti osobola okuba nti olanze kino enkya Jonathan nakuba omuntu oluyi era awo embadde ngenda okugamba because omuntu ayinza okugamba Nyashi Festival eri eno naye eri eri naye ffenna tulina advertising space so ne audience oba oli awo efaanaganamu wamugambako n'omugamba nti naye waayo twadiscassa kyeyaŋŋamba kiri kimu nga mutabani beera musajja nnyo which era sisobola kubeera mukazi nnyo nitulina kuba munafu nina okulaga w'amaanyi so papa wange wadde nafuna okwemulugunya naye sisobola munyigira kulemezaamu oli edaddi wange mu industry. Let's talk about ebintu ebirala Nyashi Festival eno because nze ngaakulabyeko daddy obaddewo just since day one wakifulega paka ne kulina kulekyo challenges kizo first edition nayinako team nene kubanga yataddemu ensimbi yali ataasa nsimbi ze naye ng'ate nze nalina okutaasa brand okuyimirirawo ekyenjawulo kyabadde ku second edition nti abantu abamu benneesiga nendowooza nti tunaatambula wamu ninayo media house emu eri ku lwekansanga Galaxy eyo teyankoze bulungi saalibadde muntu alwana ne media house kuba sisuubira nti nina amaanyi agalwana ne media house naye ate nina okwogera obulumi bwe nagisangamu bwe nafuna idea natunuulira abantu abasobola okusuuti si bwe basobola okulanga ennyo naye abagezaako suutinga ne brand Nyashi Festival nendowooza ku media house oba YouTube channel yekansanga oba online TV oba balina engeri yabwe gye babagiyita nenfuna ekirowoozo kyo neŋŋamba kange ne mbatuukirire tulabe nengenda mu office okwawukanako ku luli natuukirira muntu atampisa bulungi neŋŋamba akuluno kyeka oyi yankola obubi kantuukirire akimala yennyini nentuula mu office ne gwe naliise CEO nga nsuubira nti buli kimu kigenda kubeera inline nentuukirira mukulu Innocent nemutukira mugamba yes ninga teke twakimba tobane bano nentuukirira CEO nemugamba nakomyewo ne second edition naju welcoming nemubulira date nimagamba bajenga ba sponsor netukkiriziganyaawo enkyanjawulo ekyaliwo nali manyi njogera muntu ategera industry ngamanyi gena kubeera gentleman agreement twetaaga kugenda mu MOUs biki naye ate era MOU yamaani nejja kuba balina order form gye nasasulira bye twatulya mu meeting okwogera twatula mu boardroom ne manage Ashraf. What was the contract gye mwalina gwe nabo? Contract yali nti kuba nagendayo mu July nga second bagenda kutandika okunnanga mu August 1st August bakulanga mwezi mulamba tandika nenkola obulango nga July agwako nembawo obulango nga August yakatandika obwa radio nga maze okonfaminga abamu mulimu bulango bwe mbawade mulimu dates mulimu venue mulimu sente mulimu ba sponsors abamu kuba bwe busobozi bwange bwali buli
nga nina okusooka njogerezeganye ne line up y'abayimbi bange mbawa akalanga kali final wakati mu mwezi naye nga ka radio kagira kakola ki kalaninga okubeera mu meeting wano Mr. Innocent byansuubiza si byatuukiriza kubanga mu mboozi yatugamba I'm going to give you 15 ads olwala asika ka sente tulamuziganya emiwendo nemubuuza kugenda kunkubira obulango obumeka tugenda kuwa obulango 15 ku radio TV UC7 monitoring tujja kuwa obulango bangamba 10 naye tujja kwongeramu nga tukunyigiramu mpola mpola wati tukwatako mentions bilala ate nze njogera ku ad yennyini sex screen tetunayogera ku squeeze back tetunayogera ku mentions tetunayogera ku appearance kuba ebyo nzijja ngenda kuwa ebyaliyo nkyali ku bulango obulango buno nsooka nyumba n'omwala reception obulango mwangamba 15 naye mwatuwadde 8 mu order form nembugumira naye nga bumisinga ne kamisinga akakusawa gye mwangamba kwa sose bwe bwa radio gye bagamba 15 bagamba 15 order form ne fuluma eriko 8 nembugumira 8 nibanga ne mentions 2 nenga wali mukusoka yali agambe agenda kulangira omwezi mulamba 15 bwe twayogera mu meeting nti wano 15 ku radio 8 wa n'ekigumira ne bambulira emiwendo nemisasula ko 50%. Kusasula 50% ne bitandika. Obulango butandika. Nkubira bampa omwala yo gwenjogera naye ku reception yabwe bwe sisobola kwogera linnya. Ne mukubira esimu ne mugamba obulango bumisinga mwangamba nze mbeerako n'abaana bange nabateeka mu monitoringa obulango bumisinga nti wabeera wajjudde ne tukaskiping wabeera wajjudde muli ba sponsor Wati muskiping mwabeera wajjudde waliwo obulango bungi sezaka ko bali tebakatutenga kalango bali bakuyamba buyamba ngasaaga ndowooza banzanyisa banfuula ng'ekyokusaaga naye ate nga natula mu meeting nimbasasula we mba nsasudde mba siri mu muzannyo mba ndi mu business nkuleetedde naawe nkwata ng'omuntu akuleetedde netubeeramu ebintu tonywedde netugenda ku mentions nzi nga nkubira ne presenter gwe bawa mention yange nangamba sorry mention njerabidde ngavudde mu program namba mwe bangamba nembeerako omusajja tusikyebaka event empuuba nzukuse tukwerabidde awo wakomanga kubira nga presenter na receptionist nwanye ne media house yonna nwanye nabo buli avunanyizibwa ku social media nga nyumba naye baye nga tonteekayo wogenda okeberayo nga abadde ba sponsor nyinayo post singa bbiri naye nga mu contract wali tuteesa tugenda kuko brandinga byetugenda postinga tugenda kuwa social media tugenda kulanga ku radio tugenda kulanga ku TV tugenda kubeerawo bye batakoze obulango obaddenga kati netugenda ku kya TV nenkola aka TV nenkabawa nayomba nalwana n'okunteeka ku TV newamala obulayi wiiki emu nenkubira wali obulayi wiiki emu nenkubira nenzamu nenkubira CEO nga ndaba bano beyankwasa bali bantwalira ng'ekyomuzannyo nenkubira CEO yennyini kyasobola okungamba kyali kimu we are sorry tubaddeyo ne event naye ewedde katukuddeko mu last week katukutandike last week event esembedde last week ebadde nzibuzibu nti ebadde mu events nga butuufu badde balina okuba nga bakusoosowaza nga balina okuba nga abandimu kuba nabeesiga nga mmanyi basobola okuleta audience yange naye banvaako balina ebivulu bingi nnyo byebatunuulira n'abataaba wa sente ze bantwalira ddala ng'ekyomuzannyo oba ekibali ngambye uya sorry naye kola sente zo tetugenda sobola ninfuna minze bakuwa sponsorship sponsorship eno bagikuwa mu ki capacity ki bandaga nti sponsorship yaabwe yakuba bagenda kwongeramu naye ate era tebasobola kugira bwereere era nze ninsigala nga mbasasula era nabasasula tegede kyembuuzamu kati bo nga bakulaze nti because nabo okuba ku brand yo kiina engeri gye kiyimusaamu nabo yes because that's why MTN esobola owulira nti Chameleone ali mukola kivule nejja kuba kijongerayo
kufuna ate yes we bakkiriziganya nti tujja ku board kiki kye baleeta nga tebannakusaba ssente because biri byoyogedde biraga nti baabikola essente ze wabawa which ne ssente ze bawa tebakituukiriza kiki kye baleeta ku board nga bakusaba ng'omaze okubagamba nti abaaye nsaba sponsorship kyebasobola okuleeta kyebaleeta on board tewali nga nze kyensuubira nti neba tebalina kyebaleese kale kaninde biri bibeeyamye mu meeting kaŋŋumirawo bulango social media nakumbeererawo naye abantu bamu bennyini be nasanga nga mu kivvulu nga bebali on stage bebatekinze over naye n'ogamba presenter weyo media house eyo nomugamba muli ba sponsor nkoleyo ka mention ku kivvulu wano mpa sente ng'avudde ku media house eyo Galaxy omugambye muli ba sponsor tuli ku kivvulu kampiseewo omu ku boye Nimrod si musajja mulungi Jonathan nsonyiwa okwogera kino naye Nimrod is not a good person saalyagadde kulwana na Nimrod but Nimrod is not a good person muli ku kivvulu omugamba bannaye kampiseewo Nyashi nyamba mpiseewo Nyashi muli ba sponsor media house yes sponsor mpe kivvulu mpa sente niwo omusanga mu bbala ya Unite ye be balina microphone be balina powers be balina buli kimu kampiseewo pasente naye nga wosanga media house endala takwata ina nati sina sponsor akuweerawo microphone kuba kimanyi muli muki mu game yemu mugobe kiroto kye kimu akuweerawo naye ate bano nosoberwa ogamba ddala kye kigenda mu maaso ekyo tekikuleetera fiiru nga ggwe nti because ne ku first edition abantu abamu balowooza kya Galaxy tekikuleetera fiiru nti these people boolyawo bayagadde okukisuula kigwe balyoke bakibuukire naye nga yaabwe bagezanga kubanga era nsobola okizzaawo nekiyimiriza wadde nga bagezaako kissa wansi nsobola okizzaawo kuba si balina idea bigye bali emitwe mikulu naye tebalina idea eno so bagezangako kubeera ti nkimanyi kyekigendererwa kyabwe nze nfeiringe nze mbengadde emabega balina amaanyi naye nange nina amaanyi mu ngeri yange kubanga ne audience generalise teyabadde yaabo kuba audience nagifunye benyini bebayise mu muntu omulala yansindikidde URA benyini bebakoze byonna nadda tegwesobola kwogera wano Jonathan exclusive bampisiza bubi nti even ne ku lunaku lwennyini lwa event nze nakubidde oyo omukulu CEO waabwe olunaku lwaleero nga temundiiko kale let me send the brand guy nze nina okuba esimu nga muli basponsa ne ku lunaku lwennyini tebalagawo mbeera brand nze namuyita nze nasindikira oyo Victor yakola ku social media handles zaabwe nemugamba kusindikidde ka artwork kalaga nti Nyashi festival ya leero kale kankateekeyo obulanga ate ku lunaku lwennyini lwa event ng'ate bweveera nawo bwakunoonya omwana mutadde ku TV batwikizaamu kekano obudde nti akajja akoleka misi nga nolindi akaddako nampisiza si bulungi. What do you have to tell the CEO gwewakola naye contract yasooka let's say yatudde wano sagala mutunulako nkyali munyiivu oba oliawo wenakakana nsobola omutunulako naye ndi munyiivu gyali bali unserious bazanyira nnyo mu sente y'abantu oba kigendera kyakutwala Nyashi festival kibi naye bantutenga ekyokuzanya nange ndi nga Ranks Venom alwana ne brand nya Ranks Venom mbeko wentuuka nga lwana ne Nyashi festival nga oba exit plan kubanga nange njatuuka ekiseera nga sinze emusali nga wangambye nti aliko wali wali generation ogina generation ogina naye ngenda tuuka ekiseera nga bwe nanyumyako ne mukulu wange Katsi nangamba nti mbutuufu kati mwe bakola ki mwe musobola abaana bano twaliwo naye kati mwe mukola ki so omutunuliro olwaleero Innocent ndabye ddala omuntu atayagala ngende omuntu ayagala mbeeraawo
bantwalanga joka naye siri joka ndi serious nange ndi mukuzimba brand yange so bantwale ng'omuntu Ranks. Have you olina measures z'okoze okukeepinga brand yo egenda twalibwa registeringa? Yes, ne registeringa era omugwesenga kwatula wano yagezaako kugendayo ogigezaako nga ebazanyire ku brands endala nagezaako gitwala ne bamugamba nga gwatuukiddeko ya registering yange nga nabikola dda nange engeri gye ndi mu basajja nga mmwe abali mu corridors z'okuba nti paperwork nange gye nayita nesooka kwasanguza nesooka nkola ku securing ekintu kyange. So lugendo luwanvu actually oli ayinza okwebuuza lwaki omuba mwalina contract ate abantu betusuubira nti contract bazimanyi bulungi naliki ebirina okukolebwamu lwaki abavaayo ate n'akola ekikola kitali mu contract? So atuvuddeyo kati nawozi Nyash Festival. Nyash Festival olunaku lwennyini lwakeera bulungi era ng'olunaku olulala settinga buli kimu nentoba n'okuyita branding oyo wa Galaxy nga balala bonna bataddewo kina mba sponsors abatashowinga nikitampisa bulungi naye nabo enjogedde nabo ne baŋŋamba tugenda kulaba nga gye tukigonzaamu naye olobe nawa mileage ne batantuukiriza bulungi ne batankola bulungi neŋŋoma naye olunaku lwatambula bulungi abantu bajja bulungi abantu batandise okujja byandeseeko mu mabanja ebimu naye nsuubira nti brand kasita yasigaddewo tujja bisoosera naye amabanja gano gajja gatya kuba audience yalezze bulungi nava kweyo media house oba YouTube channel yekansanga aba TikTok TV eyo nenjivaako nenetobera nempita audience nejja nebansindikira URA nentabukira sawo ne basooka bagijjako ekikunyonyodde mu interview nti awo bennyini oba butayagala brand eyimirirewo oba ki kye balwana sikimanyi naye what they are doing is not right ate nga nja kisobola okiyimiriza URA nejja nekyankalanya emiryango gyange ate nga nali nabakyalidde ku offices zaabwe naye wano bajja nga ate feesi ndala nnyo kuba omwami omu naŋŋamba n'atuyise muli naye mu game naye yatusimbise tukutabule era tulina okukola omulimu. So that's where this we bitandikira okwononekera awo buli kimu nekitabuka miryango nekitabuka yaliyo already abantu bazze abayimbi benalanga abamu baatuukanga olwokuba byali bitabusa abamu nembaleka era sinza bba nenya wano era avapisi yajja nayimba Gloria Bugi yajja abajja basobola ne comedians bajja ne bakola ebitambula abamu bagenda okunkubira nga emiryango gitabuse nga sikyasobola embata era bosi balina akubuzibu. That's very nice. Kibanga kyatambula because baba bali bagezaako kiremesa era wano kampitirewo okwebaza bannamawulire bambi tebankuba bambeereramu ne batambuza ekintu kyange bulungi. Bannamawulire bano kyemmanyi obakwata obulungi bakolera ekirungi obayisa obubi ng'oba okireese mbeebaza nnyo bannamawulire. Yes. Nga tumalirize. You need any compensation Galaxy? Ninayo ne balance waabwe naye nga omanyi nti Galaxy nga wogimanyi mu kubanja ozala kibo tebamanja kabalansi akatono akasigalayo tebakabanja kuba bakimanyi tebakola kibalina kukola sibeetaaga mpozi nga bwana manja balance oba namubanja mubutaswala bwabwe nja mubawo oba bakisoboka bamumanja nja mubawo naye si balungi era sibeetaaga. Are you willing to reconcile nabo? Seetaaga pozi nga bazze balabye nti bakola ensobi nga beetaaga okureconcilinga nange nenze sijja genda gye bali nga beetaaga talks nange tubeeko byettereeza naye nze si. Your last words to your fans, abantu abajja. Nsooka kwebaza bannamawulire mwebale nnyo mwebali eddala abantu ababeeddewo Nyash Festival neyo team Ranks Venom team Nyash Festival batupushinga muli bakabi nnyo. Sigala ng'otunonya ku social media handles zaffe Nyash Festival awamu ne Ranks Venom okufuna updates n'okumanya ddi lwe tukomawo ddi lwe tu postinze buli kimu
mwebale nnyo mwebali eddala buli yasalako buli yanyimbiramu basponsors bange bandimu mwebale nnyo team ranks beno soldiers okupushinga team Nyash Festival tukyali strong tugenda bawa kale ye ranks Venom Nyash boss atakuta amabeere okusagwa gonnagage ng'agezaako tunyonnyola byayitamu mu Nyash Festival. Fena tukimanyi kizibumuko okuyimirizaawo brand era waba nga asobola okuba nga succeeding n'ekivulu kibaayo that's really good okuba nga owulira. Ntambudde ne Bernard Sengonzi ku kamera oba nga kukyusiza ebintu ebyo ate nga ye CEO Kampala Daily News TV namba atambula nayo mu kasawo era ndoza wamulabye nga atambula. Kale tulabira kwangu subscribing nga tutambule ffenna n'otugoberera ku social platforms zaffe endala gamba nga X, Facebook yonna gye tuli Jonathan Exclusive mwebale kuwana.